Twalina omukulu yalimanga ffene naye nga yatusinga ku miti ate nga wano nno oluyimba lwa King Saha we lukolera nti nno ebiseera ebyo bannange ani ataakulaba esayidi eno kakati nno omwana mulenzi munnange ate King Saha oluboozi lukutte akati munnange ate n'omwami mu katambi esayidi eno boogera munnange ku kyaffene nti nno okubbanga ffene nga tukyali mu ssomero bannange emboozi ebadde ekutte akati bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate mu maaso awo nina munnange ate omukulu Bobi Wine engeri munnange ate gye yagabyemu munnange ate ente eri abantu munnange esayidi eyo munnange ate Muteeso byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso eyo kakasa nti no subscribinga video ogimpe like kibeera nga kitambwira ddala munnange ate bulungi nnyo ngenda kubeera nga ntandika munnange wali n'akatambi akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok munnange wano King Saha oluboozi lubadde tukutte akati oluboozi lubadde lukutte akati munnange esayidi eno bali ku mboozi wano munnange ng'omuntu wanaanyumyanyumyamu kaawo munnange ate ggwe ebiseera ebyo twakola bwe tuti munnange nno ebiseera ebyo twatulukanga ku ssomero nga bwekiti twakola bwekiti ne bwekiti muganda wange kakati nno emboozi leero gye babaddeko munnange ate ebadde ya ffene okubba ffene naye nga waliwo atabbanga ku ffene bannange esayidi eno kugambya ebiseera ebyo ate biba birala mu kakati nno kansoke nkuweko katambi kano ate ndyoke enkomewo balina omukulu yalimanga ffene naye nga yatusinga ku miti ate ng'egijje n'okuwooma n'emikisa ng'egijje gibala mpulira naye ng'ewaka tabeerawo nga tugendera omukulu oyo ne tuwanula ffene n'emiyembe ne tudde waka ne tulya mpulira tabakutte nno lumu atusanga tuli ku muti waggulu nga mukambwe kati munnange watusanga ku muti waggulu omu ku munnaffe mwenna muli waggulu teri alabula omu ku munnaffe nga yeddima wansi bba ng'asirika waggulu musigaddeyo bameka waggulu tusigaddeyo basatu owokuna nga yeddima wansi ng'asirika ati ng'afudde wasirika ng'afudde omusajja tawulidde yasooka okudduka yasooka okudduka wamukwatako bwati naga omwana afiiridde mpola bwali kati weyetegula nga naffe tukka mpola omwana afiiridde ewange sinagawoza ffe twali tumanyi nti oza yeetoddemu tabanga aleeta ki muggo nga tukka wansi mpola nga nekyali waffe asituka nga yali takoseddwa tukwata opposite side ndowooza yakibaza nga wagwa yabaza walandinga nga tukwata opposite side nga noli akwata opposite side kati nga tulinda mboozi yakukyalo nkeera muwulire muzeeyi nga tulaba tayogera kintu naye yali abamanyi lwe yaddamu okusanga oyo mukwano gwaffe yagwa yamukwata yajja naye wajjajja abaana bamalidde emiyembe wa abaana bamalidde ebikigulu balinyiridde emmere yange bakoze batya baffe twalina jjajja nga liso laving ng'asobola okuyombesa mu maaso g'oyo wagenda n'abivaako tababonereza teyalina lugono byebyo nno munnange era nga bwawulidde munnange ate we bitambudde esayidi eyo bwe nti wenkyekinzeeko ku mwana mulenzi munnange ate King Saha kakati nno awo kankugyeko nkutegeezeko munnange esayidi eno omukulu Bobi Wine yabadde munnange ate wali esoroti Muteeso eno munnange yabadde Muteeso esayidi eno era nga munnange wali bambi kwabaddeko abantu munnange kiyite munnange ate bajjajjaffe babaddeko munnange esayidi eno era nga ku lunaku luno yayingiza munnange ate ne ku bammemba abapya mu kibiina kye ekya NUP omukulu munnange ate Bobi Wine bambi n'akwatayo kaawo ku nte n'aziwaako munnange ku bantu abakulu era nga boogezako kulaba ndowooza akatambi okalengera bulungi akatambi keeko omukulu Bobi Wine olw'omutima gwe yabadde munnange ate ayolesa omulungi esayidi eyo naye nga byebyo munnange ebiri mu kutambula munnange ate ku mukutu ogwa TikTok kosaate n'emikutu emirala era nga waliwoko n'akatambi awo nno yabadde atuuka
awo yabadde atuuka omukulu Bobi Wine baamulaze bambi omukwano abantu b'omu Teso esayidi eyo. Naye nga bwekiti munna nga bwe kitambudde kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo updates zonna tuzikutuusaako wano ku Gemina TV. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.